Nabuli Elizabeth yattibwa ku Lwomukago oluwedde poliisi yakwata baganda be okulipita Mwanje ne Theopista Nakaggwanga kigambibwa be baagula Ssendukusa Geoffrey okumutemula olw'enkayana z'ekibanja ze baludde nazo. Era kigambibwa nti olwamala okutemula Nabulya ababiri bano baatonera Ssendukusa ente okumusiima. Abantu bangi abafudde ne ssente, abantu bangi abafudde n'ebibanja. Obudde bwonna gwe bw'obeera mu kibanja omwo nga wakigula ne wakigula miliyoni 4 bagenda kupimirako bupimizi. Kigambibwa nti ekibanja kyali ky'abazadde baabwe ng'abakwate balumiriza nti Nabulya yakyefunza wadde nga nabo abazadde baabwe baali baabawa ebyabwe. Buli muntu yali matidde ne kyalina. Maama wange baamutematemanga ennyama ngironda bweteeka ku ngoye. Batta omwana wange nga wa mwana wa myaka 19 ng'amulanga nti yabba ente ye. Netuuka okutuuka owa Peter ne bawaaba ku poliisi emyezi 2 ne giyitawo nga tebatambuza musango. Abatuuze bayise olukiiko olwetabyeko n'omumyuka wa RDC Masaka Theopista Nakyanze n'abasirikale ba poliisi era abatuuze babadde bakyalumiriza poliisi y'e Masaka bwe bakoze akagiri olw'okulya enguzi okususse naddala mu kitongole kinoonyereza ku buzzi bw'emisango abaatuuka n'okuta abasibe ku musango guno mu nnaku 3 zokka kwe kulaba omu ku gwe balumiriza okutta munnaabwe ng'ali mu lukiiko alikoodinga ebigenda mu maaso. Abatuuze batandise okwekyanga era RDC Nakyanzi mu kavuyo tazzeemu kulabika olwo abantu ne batandika okunoonya Ssendukusa eyabadde addukidde mu nnyumba z'abapangisa ne bamugyayo ne bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo. Abasirikale be bamutaasizza era bamuddusiza buddusi okumujja mu kifo kino. Bwe batuuse ku luguudo oludda e Bukakata abasirikale amaanyi gabawedde abatuuze ne bafunza Ssendukusa ne bamukuba ne bamwasa omutwe. Poliisi edduse w'abadde atudde ng'alajana nti bamuttira bwereere ne bamuteeka ku pikipiki emwongeddeyo. Abantu bayingidde mu nnyumba ye ne basomba ebintu ebibaddemu byonna ne babiteekera omuliro. Poliisi olumutuusiza ku ddwaliro ekomyewo n'abasirikale abalala babadde bakutte emmondo kyokka basanze omuliro guteta ne bagezaako okuguzikiza ne gubalema. Abatuuze banenyeza poliisi olw'obugayaavu obwaviiriddeko embeera eno olw'okuta abantu be yabadde ekutte kyokka n'omu n'ajja mu lukiiko. Tosobola kuddira muntu nga baakamuziika mu ttaka nnaku 2 omuntu akwatiddwa ng'ateeberezebwa okuba mu kikolwa n'ateebwa atajje ku kyalo. Mulyo wa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.